Buterevu oli ku SDAG TV nundi omwagalwa wasibye etamu naffe atulaba webale kubeera naffe tera kano munnange ate tuguse ku programu yaffe Mulamwa ku Mulamwa nze Kakoza Muzamiru omutesitesi wa programu eno ate era omwanjuzi waayo munnange nundi omwagalwa tugoberere leero ate tuleese omulamwa omulala leero nze n'abateesa abalala olunaku olwaleero tulina abateesa abalala ate ab'enjawulo be bayita specialist ku nsonga gye tugendako kabeeyanjula eddakiika emu yokka ate tutandikirewo tutandise n'obuuyi buno maama w'abaana Gisebo omutesitesi ennyo abatulaba mwenna gye musinzire okutulaba kamaffe yeebazibwe amannya nze Katabalwa Saara nga ndi musinza mu kanisa ya Makerere ye Katabalwa Saara ddoboozi lya mpolampola jjukira ntuteekateeka sabbiiti Katabalwa Saara tumugye mu kuteekateeka tuzze ne maama omulala maama w'abaana amanya gaffe amanya gange nze Nansubuga Jane Muteesa Kawaala maama Muteesa Kawaala kasi towulira maama Muteesa manya nti tuli ku nsonga eteesinga ey'amazima ddala eyeetaagira ddala okuteesa bassebo ne bannyabo tugguse n'omulamwa omukulu omulamwa guno guzunzizza ensi omulamwa guno gw'amaanyi ddala gwalese ne pulezidenti okusayininga etteeka bassebo ne bannyabo twagala kwongera kumanya ddala tusaze magezi ki okulwanyisa ebisiyaga mu nsi yaffe abagalwa katugendero direkiti mbateesa Saara tusaze magezi ebisiyaga bifuuse by'ebisiyaga tubyogeddeko ne tukyali tetulina kyakola tulina kulekeza tusaze magezi ki okulwanyisa ebisiyaga ensonga eno nkulu nnyo kubanga yazikirizaako n'eggwanga lyonna nkiraba Katonda si musanyufu ng'ensi efaanana bw'eti no byonna bwe tubiraba bitulagira ddala nti enkomerere neetera okutuuka abazadde bali eyo abakulembeze baffe mu makanisa abakulembeze baffe nayagala okwebaza pulezidenti waffe mu ngeri y'enjawulo okwewaayo musajja muzira nnyo bannange Katonda akuwanirire ne beemupi abakola omulimu naye noono okusayininga kubanga batasayininga era tebikolaki terigenda mu maaso ng'omukulembeze sebo abasajja bali abeeru balinga batutegeerera kubanga batuwa obuyambi batukola buli kimu be bayimirira wali agamba nti kakati olaba n'emikutu gya TV egimu baagijjawo bali ku free to air nkiraba immediately bali president yawusayininze gundi mikutu ne bagijjawo ne bayinyomba era ne bagamba nti n'obuyambi wonna bagenda kubukola ki bagenda okubutujjako naye Katonda oyo omuyambi w'abantu bonna Katonda tasosola mu bantu Katonda yatuyimirirawo mu kiseera kya covid abaddugavu bali balowooza ntitugenda kufusirira tuggwewo tufe covid naye ne tubeerawo nga tuli balamu baba bali balowooza nti bakitalo ate ne bafa oye Katonda omu agenda okutuwanirira naye twagala twetaaga nsonga emu nsonga ki okuyimirirawo ng'abazadde okwogera n'abaana baffe twogere nabo abaana tubagambe nti ensonga eno weeri abaana baffe bazzeeyo mu masomero tumanyi bulungi nti abasiyazi bano balina bagundi baabwe buli wamu buli masomero balina agensi baabwe babaweereza mu masomero gaffe ne bakola ku baana baffe emikwano ate balina ssente atandikidde mu baana abato bakibatuzeemu nga bakiraba nga kitali ki nga kya bulijjo nga kintu kiri nomo naye nga sikiri nomo abasomesa baffe abaagalwa metrons baffe na preceptors abalabirira abaana baffe ku masomero mwogere n'abaana baffe ekiseera kye tulimu kizibu abaana batugambe kubanga mwe musinga okubeera n'abaana bano ebbanga ddene ate ne chances ez'okusiyagibwa ziri nnyo mu masomero baana bano bakola ebintu nga titubimanyi naye n'abazadde abalina abaana nga tebali mu bisulo abaana baffe katubafeeko katuwogere nabo katusabe Katonda abazadde tuleme kubeera awo kukola nnyo mirimu ne tujja nga tukooje ne twebaka naye nga tetumanyi kigenda mu netwefuula abeerabidde abaana baffe bali mu kuvunda abaana baffe tebagenda kuzaala abaana baffe bagenda kubeera biryeri ebintu ebitalina mugaso bitalina makulu olwekyo tulina okuvaayo okulaba nga tuyimirawo ng'abazadde okulwanirira abaana baffe kubanga ne mukola bakulu wadde mwebiri n'abakulu nammwe kugamba obwongo bubeeko okutegeera nti Katonda kyeyakola kyekyali ekituufu ensi eno weetuuse etuuse ku nkomerero yaayo abantu nga tebannaba kumanya ekyo kati kwekkanula amaaso okulabira ddala mbeera ki eriwo kubanga obubonero bwonna kati bulaga nti enkomerero ekola ki kino ekiriwo olwaleero kikulaga ekigenda mu maaso toyinza kukkiriza nti oyinza okutta ebisiyaga omusajja wase musajja munne kiraba gyekiri tekiriyo obanga kiri bwe kityo
ffe tweyongera okunywera mweyongera okunyweza abaana buli amanyi nti yazaala bw'obanga wazaala omusajja n'omusajja tebagenda kuzaala omukyala n'omukyala balezibiyani n'omukyala tebagenda kuzaala baita balezibiyani abo bwe batugamba nti ku masomero gye kisinga okubeera tandika okunoonyereza okuteekatekayo omwoyo leka kutwala mwana ku ssomero n'osuulayo buki bwanagamba busuuzi omwana wo n'akomawo ku ssomero n'otamubuuza bigenda mu maaso faayo nnyo eri omwana kubanga abaana batubuulira bingi ate era naffe tuwulira bingi gye tukola ki gye tubeera yonna bannange embeera ekyami kwegamba omwana abe mukwano gwo bayibuli egamba etya ku nsonga y'ebisiyaga bayibuli egamba bweti mu Yeremiya 23:14 egamba etya kubanga njagala kasooke mukungubaganya nnyo olw'omukaaga agamba atya wagambye bwe wati nti kubanga obutali butuukirivu bw'omuwala w'abantu w'abantu bange businga obunene ekibi kya Sodomu obutali butuukirivu businga obunene obw'ekibi ekya Sodoma yasaanawo ekyokusuulibwa nga mu kiseera so tewali eyakisaako omukono kwegamba Mukama teyagezaako kuziyiza kuzikirizibwa kibuga ekyo yakireka kizikirire ekyasuulibwa mu kiseera kyakyo nga tewali akisaako mukono Katonda teyayagala bintu byakirimu kyokka ebyali mu Sodoma luli bye biri mu eno ensi bikomyebwo efuuse Sodoma yennyini ekitegeeza ensi egenda kuggwawo kubanga tulina ekyokulabirako Katonda mu Bayibuli bwe yali atuwa Bayibuli eno ng'ekyokulabirako kyaffe yategekamu ebintu byanjawulo yatulaga amataba netulaga lutti netulaga kwegamba yagenda etulaga ebyokulabirako kati oba omanye ebyokulabirako nga mubirabyeko nti byaliwo ate kati bizze ekitegeeza ki ti omuliro gujja basazeewo abaleeta ebintu bino ffe tuzikirire eno tukutuggweyo tukendeere kakati bw'oba olaba ekyo tunula nnyo mu maaso Bayibuli egamba etya ekulabudde nti tewagenda kubaawo kwegamba omuntu ali Ebisiyaga tagenda mu ggulu gendayo ge makulu agategeeza nti weeteeketeeke gwe atabirye kugenda mu ggulu enkomero etuuse Ebisiyaga bwe bijja ekitegeeza kabonero akalaga nti ensi egenda kusingibwako saala ekisiyaga kibi Balezibiyani kibi tosobola mukazi kuwasa mukazi muno nibakuba kagdaali nogenda ne mu kanisa bishop nadda wali nayirangirira nagata kweganula bira ddala standing nga yetimbye omuntu ng'amwambadde omanyi okwambalibwa kibanga kino ebitambo byempulira agenda nazikuwa omufu oba n'amulya kwegamba kinakyo kino kitamba mwantu kimwambala abaana baffe abavubuka boolaba ab'omuwendo kubanga bawadde ssente bali mu kuvuga mamotoka bali mu kukwata magundi ga bbeeyi bali mu kubazimbira mayumba baunoonya abaana baffe bangi bali eyo abamu bavunze n'eddagala teririiyo bafunye kansa ow'ekyenda kubanga emabega eno ofunayo kisinsiyale omuntu okuyingira mu kyenda eri mu bubi bwennyini n'ogendayo n'owulira omuntu obwongo buba bukyakola tolaba nti oba oyambaddwa ensonga oba oyambaddwa omulabe kitegeeza oba ofuuse ensolo ekusinga okutegeera tukwamba Katonda twetaaga Katonda mu bulamu bwaffe abaagalwa twetaaga okulungamizibwa twetaaga okuyimirirawo abaana baffe ensimbi zireme kutumalamu bajjajja ffe bonna bazze nga balina ssente bafunye ssente abagaga wagagawadde bonna tebagagawalidde mu Bisiyaga abaana baffe mwefutanira okukola emirimu muleme kuddaawo kulimbibwa bazungu abaana baffe omanyi nti waliwo wano hotels ez'enjawulo nga zeezo z'abasiyazi zimanyiddwa ngera bagenda yeyo bagenda ino bali Bisiyaga omanyi nti balina sayinizi zaabwe ezo zebeekoleramu n'obugundi bwe bambala na buli kimu kyonna nga bo beemanyi nti ono mukazi abeera bw'ati n'omusajja abeera bw'ati omanyi nti abo byonna bibaze nga bayigiriza omanyi katuuni zikakati eziri ku TV nga ziraga ebintu ebifaanana bityo bya pornography mwebale nnyo muteeka katuuni ne zirera abaana bammwe naye abaana bammwe mugenda kubazikiriza nga temumanyi muve katuuni buuzanga omwana wo nti naye mu katuuni muno oyizeemu ki gy'omuteerako eyo
kwegamba TV ebakyakuyiga obukyano weeri kubanga nabo balina amakubo mangi mwe bayise okulaba nti abaana baffe bakola ki basiyagibwa kabeere ku neighborhood wano abaana betuliraanye twewala abaana baffe manya mukwano gwange manya mulenzi asibawo ne mutabanyiwo manya obabeera tosiibawo olimu owino ogenze mu office kola abatabanyi wano basiba ne wano bawala bono basiibawo bakola ki ekiseera kakati okusensinga ennyo n'okubeera abeegendereza ennyo ku mikwano gy'abaana tubeere n'obwegendereza ffe abazadde abaana tetubagana kubeera na mikwano naye mikwano ki gy'alina beera sensitive omwana ayogera naye abaana basirikira ebintu abamu babatiisatiisa abamu babawa ssente alowooza nti kati bw'amala okufunako kasente agenda okugira oluvannyuma ate abamu bamala oboonoona oluvannyuma ne babagobako ngamaze okuvunda afunye kansa nga bamugoba abaana bali awo babuuzi tebakyalina makulu olwekyo ensonga eno nkulu ekisaala katono nnyo Mamuteesa nga bw'oli muzadde njagala otuwa amagezi fe abalina ku baana tusaze magezi kyokulaba nga abaana baffe ekyo bakivaamu kino kyekiseera ekkanisa yaffe okuvaayo olwaleero ekkanisa yaffe erina omukisa munene nnyo Mukama yagiviirayo erina ebyokukozesa biyitirivu erina ebiyinza okututwala maaso biyitirivu erina ebyokutegekera abaana baffe biyitirivu lwaki abaana tebatandika kuzannya mizannyo ne gizannyibwa ku TV nga bazannya ku bintu ng'ebyo nga bazannya ku bubi obugenda okugenda mu maaso muyigirize abaana abakulu b'amakanisa buli kanisa weeri eveyo nga eyigiriza abaana baffe okuzannya emizannyo egyandibadde girabibwa ku TV zonna kwegamba ebigambo biva mu Bayibuli nga Sodoma ne Gomora ne bakizannya nga bwe kyali nga mwana n'amanya kibi kye ngenda okufuna era eggulu ngenda ddijjawa nga nkikoze bwe twali abato baatutendeka nga tugamba bw'okola kino bw'obba eggulumye bw'oyenda toligenda mu ggulu abazadde mwesituyogannagamba temuky'abaana bikozesebwa abaana beegomba watuze masomero tebakyakkiriza kutuula n'abaana ye omwana asanga yeebase ku makyaleka yeebase bw'atwala ku ssomero bw'akomawo bakozi be bamunonayo baganda be bamunonayo abali awaka tabamanyi bannange kyekiseera omwana wo okumubeera okumpi olwaleero nkiraba kanisa yaffe eno nze yo njeesiga kubanga byekola byonna bya muwendo mu butuufu bw'oba nga Antisala bw'agambye nti katuni ezo ze mulaba mwe bakwese buli kamu bw'olabanga katuni ez'omulembe naye mwe bakwese buli kantu ak'okulya ekisiyaga mu ngeri enjawulo nga bw'onoyogera Oluganda n'olubikkako n'olusabika olwaleero katuni bwe ziri ebintu bingi nnyo ennyimba ezo ez'ensi otunuulira ebintu ebyo bazina bali bwereere omwana wo byalaba ku TV essimu ze zizze zonna bubenje naye omwana wo bw'anaabeera ku TV nga mutaddewo TV ey'Abadiventi yennyini n'ebigenda maaso nga buli kanisa ezannya emizannyo egikwatagana n'ekkanisa eyimba ennyimba ezikwatagana n'emizannyo egyo abaana bajja kufuna n'amaanyi agamba ekyo twakizannyako ono kyaŋŋamba ekyo twakizannyako sigenda kikola oyo ayagala kunzigyayo byenda mubirage abaana abazadde mulage abaana ebintu ebigenda mu maaso kubanga abaana babasookayo dda bali ku ssimu babasookayo dda buli wamu bw'otabisookera ku wakaawo abirabira ku ssomero ne wa neighbor abaana baffe tusaba bambi mwenna abatulaba namwe abaana mwebereremu mutegeere nti buno obulamu bwammwe bw'otegeera nti obulamu bwange bwa muwendo obukuuma nga bwa muwendo Katonda yatutonda nga tuli ba muwendo emibiri gyaffe tulina ogikozesa mu ngeri Katonda gye yagiteekateekamu yatonda omusajja n'omukazi ng'alina ekigendererwa tayagala musajja atafuuke mukazi omusajja atafuuka omukazi ate omusajja mukazi ate era tasobola kufuuka kubanga era ne gye bayita era olabayo nti bakola bintu kwegamba ebyekisiru ebyekigwagwa byennyini obugwenyifu bwennyini obuli kudde jembe olwekyo osaba Mukama tubeere abantu abasabi tubeere abantu abayizi b'ekigambo abaana baffe twogere nabo tubakwase Katonda bawe okusalawo okulungi kubanga bannange okusalawo kuno
mwoyo bw'atakulungamya kubaako kusalawo kulungi mumanya g'obwa Katonda wesanga okoze ebintu ebifaana bwe bityo olwekyo Ebisiyaga bwe kuli tukutegedde ate kati kutambudde abantu bamaze omanyi kati bagezaako okukibunyisa okulaba abantu nti tukimanyiira tuleme na kukyogerako tutubanga bakisisiriza akazigo naye nedda tulina okukirwanyisa mu maanyi ag'okusaba maanyi ag'okuyiga ekigambo kya Katonda nga tutegeera ddala nti kyetukola kibi kigenda tuzikiriza kiraba butereevu wadde oli ku EGTV munnange tubale n'abateesa baffe abalungi twalina Muteesa atubuulidde ebigambo abaagalwa mirembe gya Musa omusiyazi yali attibwa baali bakutta kakati setwagala tuwe ku mbeera eyo kitegeeza nti okusiyaga kufa bassebo ne bannyavu tetwagala mufe twagala musikire eggulu twagala mulabe ku bwakabaka bw'omu ggulu Mukama waffe Yesu yajja kutulokola yatuyigirizaako Bisiyaga akana abaagalwa tunywere bw'omwana ali eyo omwana omuto senior 6 senior 4 senior 3 bategitinze nnyo ggwe bano abasajja bazibu balina ssente bakutagetinze ne primary bassebo mwabawala abatulaba nammwe abalenzi abatulaba bye mukolere si bituufu mumwana ekyo muzaddewo kyakuwadde wadde kitono kitya ye muzaddewo kyo kyafunye teweegomba byabalala mbasaba nga mbeegayirira tunywerere Mukama waffe Yesu Kristo anaatera okudda ensi anaatera okuggwawo musigale mukyatwekumirako Mulamwa ku Mulamwa program katukomeewo olundi Mukama batuweere omukisa mweraba Thank you. Mama, you are the